Bw'osumulula woofa, radio oba TV gy'olina ewaka wekkaanya nti emabega w'omuzindaalo ogulimu waliyo magnet ennene ng'eno magnet esangibwa mu buli mizindaalo kw'otadde egya disco, egya home theatre n'ezo beats oba headphones z'olina ewaka. Naye tobanga kaawo ne weebuuza lwaki emabega wa buli muzindaalo kubaako eno magnet yo erina mugaso ki? Yo weetabaamu omuzindaalo gulekeraawo okukola oba gusigala gukola. Bino by'olina otegeera naye katusooke tutegeere biki ebikola woofayo. Kati okusookera ddala ebintu eby'amaanyi ebibeera mu woofayo biri bibiri okuli circuit board, magnet ne suspensions. Nga circuit board ekyusa sound agidde mu wave form n'emufuula electric pulse olw'okubanga amasannyalaze. Kati ate gw'omuzindaalo gubaako magnet bbiri okuli electromagnet ne permanent magnet. Electromagnet emanyikiddwa ennyo nga voice coil ng'ate permanent magnet yene ya black gye tubeera tulaba ng'eriko obuuma bubiri akagiri maaso n'akagiri emabega nga buno bwegatta bukola magnetic yoke. Ng'eno eyambako eno magnet okubanga concentrating magnetism yayo oba magnetic field yayo wano wakati n'okubanga eno magnet telosing magnetic field. Kati ate nga wano wakati w'eno magnetic yoke bateekawo ka cylinder nga kano wekegatta ne thin copper wire bikola kye twandiise voice coil. Ng'eno ebeera magnetized singa ebeegenzi maaso n'okubanga eyitamu electric pulse oba gano amasannyalaze agaviirira ddala ku circuit board. Ng'eno efuuka magnetized ng'era bagiteeka wano wakati w'eno magnet okubanga bagiyambako okuba ng'experiencing medium magnetic field n'okuba nti ebeera esobola okudda mu maaso n'emabega nga teyeetawaanyiza nnyo. Ne singa babeera bagitadde ddala wano mu maaso kiba kijja kitwala ebbanga ddene okudda emabega n'okuba ejja be experiencing magnetic field ey'amaanyi ennyo. Kati okusobola okufuna clear and stable sound bagenda maaso n'okubanga bateekamu suspensions nga kubaako eno suspension esookera ddala wano mu maaso wa kooni nene ebeera emabega ng'ovudde ku kooni oba ebeera mu maaso wa coil. Kati nga mbeeramu dust cap ng'eno tekkiriza nfufu yonna kuyingira munda wa guno omuzindaalo okubanga affecting parts omuli voice coil n'ebintu ebirala. Kati kategeere engeri bino ebintu gye byegatta okwoyo sound abeera nga akunyumira. Oluvannyuma lw'okukyusa sound agidde mu mufula electric pulse etambula n'egenda paka mu voice coil nga kino kigiviirako okuba ng'efuuka magnetized nti mu ngeri nti singa current oba amasannyalaze gayita mu kintu kyonna kiriza amasannyalaze okiyitamu oba kitwandise conductor ekikifuula magnetized. Nga kino kye kimu ekibaawo ne ku voice coil tefuuka magnetized naye negenda mu maaso n'okuba nga ejoyininga magnetic field. Kati eno magnetic field ya voice coil interacting ne magnetic field ya permanent magnet and generating forces okuli attractive ne repulsive forces. Kati singa magnetic field direction ya voice coil ne ya permanent magnet ziba tezifaanagana wano waba wajja bbaawo attraction olw'okuba nti mu physics bagamba nti unlike poles attract each other ate like poles repel each other. Kati kino kye kimu kye kibaawo nti singa zibeera direction zifaanagana wano waba wajja bbaawo repulsion oba okuba eno magnet etambula ne magnet permanent magnet esigala emabega ate ne electromagnet oba voice coil etambula n'egenda mu maaso. Ate kyekibaawo mu reverse nti singa abaawo attraction keno magnet oba ne electromagnet etambula n'egenda maaso n'okuba ngedda emabega esosemberera eno permanent magnet. Kino kibeerawo buli budde wagenda maaso n'okuba nga bawaawo eno voice eviira ddala mu kooni oba vibration eziviira ddala mu kooni neso banga eproducinga sound waves eziyitirira ddala mu mpewo ezigenda paka mu kutu kw'omuntu naso zidicodinga nga yambisa obwongo bwe nga sound oba oyo music amunyumira. Naye kati okusobola okufuna oyo sound owa waggulu eno magnet eba ino vibrating ku speed ey'amaanyi n'okufuna oyo owa wansi eba ino vibrating ku speed entonotono. Liking eno video ebeere kunyumira ate towerabira okufollowinga kuba target eri 10K before ng'omwaka tegunnaggwako. Kati genda maaso n'okuba nga osubscribinga ku YouTube channel ya Fasononi Tech tusobole okutegeera science yenna tumalireyo ddala obadde kwa Fasononi Tech twesangeyo mukaddako.